للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قد وفقك umukuru w'abashekhe Sheikh Naloba aho n'abakuru b'akakiiko ako Sheikh Kiza, abakuru mu gavumenti ya wakati okulembeze n'abakuru mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka baali boogeddwako mukize potokasigalenga bazatambula balamuse ekyanisa kirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka kulwange ne kuwa ofiisi kutuusa okubagiza kwaffe eri Muhammad Sereko ne famire olw'okuviibwako omukulu Abdul Sereko. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwe nakwasibwa obuweereza buno, abamu ku bantu abajja mu ofiisi ne babaako ebigambo bye bambuulira mu ngeri y'okungumya n'okuteekateeka okulaba mu maaso gye tulaga tebaali bangi by'omukubo yali Abdul Sereko. Tufiddwa omuntu w'ebirowoozo ebirungi, omuntu ow'ebiwonyebwa, omuntu awangadde nga ayogera busiraamu, alabika busiraamu olubeera lwonna. Eggulu we baabise Sereko, ebirowoozo byazze engulu okutegeera nti si muganda w'ono lwetwala. Naye nga obuwangaazi bwange bwonna bubadde butwala Abdul Sereko nti muganda wa musibaamu Sheikh Jamil. Naye kyanzijeeyo eti oli wakkole ono waki eggulo kitegeeza omukwano abantu bano babadde nabo. Twatubadde tubeera ennaku mu biseera etali limu, naye nga mu famire eya misibaamu ya Sheikh Jamil ono nga tayinza kuvaawo nga talina kigambo kyayogedde. Ekyo tuleebaza Sheikh Jamil, weebale okunyweza omukwano, weebale okukuma omukwano awamu ne Haji Abdul Sereko. Abdul Sereko bingi ebiyinza omwogerwako, naye tubadde tubeerako ennaku eyo mu mikolo egitali gimu naddala mu Ramadaan, naye nga tumala okusibuka y'omu ku basembayo okwogera ebigambo. Naye bino ebbanga lyabadde nga ayogera ng'abeera ng'asaagasaagamu, naye ng'atugamba nti tugenda tukoleeta enniya y'omwezi gwa Ramadaan, ng'atudde katiba era ng'atandika a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim, ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nawaytu batuddamu nno sawm ghadin ala naari min yawmin fi shahri Ramadan hadihi sanata farada alayna lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban wajhi llahi al-karim azza wa jalla.
gusalibwa omuntu abadde ayagala obusiraamu ayogera obusiraamu ate nga akulabika. Twebaza Muhammad Serifoni obutali yazaamanya taatawo bayogawo olera omukolo n'akutuma ojje mbeera omukolo ogwo era n'ojja n'enzikiriza okubeerawo era najja n'ebigambo byeyogera nga tumaze okuba ekyeggulo byali by'amaanyi. N'olwekyo tukwebaza okumanya obujjajja okumanya obukulembeze nga wobwogedde. Tutera okubagamba nti si buli anaafa nga tuleta kibuli bamusaalire wamaa ono baleetawo omuntu ng'oliko ebyafaayo ebijja bigoberera mu ngeri esinga okubeera ennungi. Okujja nga olusanza wawala olubeera niye obanga gagyogera distance tebatera nnyo okujja wabula baleeta omuntu ng'ono ng'emuwulidde ebimwogerwako. Tubakubiriza abantu okutunulira enkomeyo yammwe ogenda kuyirawo ogenda kuwangala otya. Kiba kibi nabadde neggolo ne bayimaamu ne bagamba nti mu kiseera kye tulimu olwaleero kyagala nnyo omuntu ategerekeke engeri gy'atambulamu. Bagabere madahibu oli ategere nti oyo mushira bano wangenda akwayita omuki wayite oyo musalafu oyo mutabuliigi oyo bwati otegerekeke kubanga otategereka otawaanya abasigaddewo ova mu nsi yegatubuuzaani katibaali wabuuza. N'olwekyo ekyo netegeeza abantu nammwe ntibategeeza tubeere mu nsi okusa ku nsi nga bwetambula abantu bategeere nti ono bwati ono bwati ono bwati. Netusobogana nti omuntu ajala agamba mulamu bwe nirisiri wa la ilaha illallah kubiramu bigambo byabayogedde nomba tuli wa la ilaha illallah kati oli waki naye nga kikute muki mukamwa. N'olwekyo ekisinga mula bwetawamuse bwetambula tuyimirire tutegerekeke nti ono bwati bwatambula. Ekisembayo tubakubiriza okudiri Katonda. Abantu bangi batugenzeeko netuyinza obutafunamu kyakuyiga naddala kusajja ffe ekibuli abanene mu batugenzeeko bagagga ab'ebitiibwa. N'olwekyo abakyali abalamu tweyembwe okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okudda eri Allah twekola emirimu egisiimwa Katonda. Bwe tubeera muweereza muno ng'emutulaba tetuliwo nga disayini wabula tuliwo okubeera abatambulirwako emirimu egitwalusa mu maaso. Oyinza okukwenda gy'oli jangu mu ofiisi obuze mufuti kiki ekitambula tukwatireko. Naye omuntu abeereyo n'amala omwaka negukwaga okubiri myaka 3 tamanyi kitambula naye ng'ate ebitambula bwebiri. Naye tubakubiriza mujje mutuukirire mpola mpola buli ofiisi yammwe obuuza mufuti tulina puroguramu ki tulina waka pulaani yetukola omwaka mulamba tuyinza okugamba nti mwaka pulaani yaffe tulina kino oba osobola otukwatizaako n'otukwatizaako tulina kino wooja bw'oteeka kyosubira nti kisoboka. Tetuli obubeezi ng'emutulaba ti aha wetuli n'okukola emirimu egitwala obusiraamu wa maaso. Olwekyo tubakubiriza mujje tukole emirimu umebere nga etambula bulungi. Tulina bingi bisingakaawo tubakubiriza okubeera nti munnaffe waba afudde okumusaalira abangi. Wannabbi yagamba nti singa asaalirwa abantu 40 abakkiriza Katonda n'omubaka we bagenda okuba omusaalidde ng'omuntu oyo asaaliddwa. Lwekyo bonna mumafanga tubanga nnyo okulaba okubeera mulayini n'omusaalira mu ngeri esinga okubeera ennungi. Mbuga ekadde kano gy'otwekuba kusala.